tujja mu Kanyanzi olw'ebigambo byatuusizzaako bikwatagana ku ibaada oba olyawo tekulagattali ebiseera ebisinga naye njagadde okwongerako akagambo kano ku bigambo bya sheekh biidhnillahi taala. Ebimu ku bisinza okukyankalanya obufumbo bw'abantu naddala ku ludda lw'abakyala nsaba basisita abali kibasibira ntandikwa y'egambo yange buyonjo sheekh erabiddemu era nekyo kibagamba ate ng'oluddeyo teerabidde kakasa maaso eyo kibaddeyo naye ate oludde wadde buki bufunda bannange obuyonjo mpagi nnene nnyo nkulu nnyo mu bufumbo naddala ku ludda lw'omukyala kuba omukyala abiringa kine nnyo okusitandingako obufumbo oba okubawogwawo. Nabbi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ina hadithi ejjejja otandikana ku nsonga eyo oluvannyuma tuyingire mu nsonga yaffe inshallah. Yagamba sallallahu alaihi wa alihi wasallam khamsu min al-fitrat, ebintu bitaano byamukumbwa bwa muntu. Bintu biki? Bitaano byamukumbwa bwa muntu. Gambye obukyafu tomuleme gwe tumwangalirako obuzibu nnyo. Mirembe giri egyayitaafe abakulidde emyaka wabangawo emirimu egyakolebwanga mu weekends bagiyitanga bulungi bwansi nga abakulidde mwagimanyako emirimu gya bulungi bwansi. Oluusi bageranga kukuba kagoma kutegeeza abantu tegatugenda muki mu bulungi bwansi ne balina obukubo obutonotono obwo bugenda emugga n'olukuba abantu bayitayita bugenga muki bufunda n'olugogola enzizi naye kati obulembe gwafa tebikyakola ki tebikyaliwo. Naye obufumbo bw'aleka omulimu gwa bulungi bwansi obufumbo bwa tetugenda kubirinda. Nabbi yagamba ensonga ttaano za muki za mukumbwa. Ensonga esooka yagamba al-fitaanu jassando lafdi Aisha bibassa yabidde yagamba nsonga 10 naye katugese ebirufu ebiseera. Ensonga esooka al-fitaanu okukomola kwa mugumbwa awo situjja kulwawo. Naye buli yenna ali ku bino bw'aba musajja oba omukyala eyo wagazirayo alina okukola ki? Naddala omusajja alina okukomolwa kya mugumbwa. Tegeeza naye ndowooza ekyo biidhnillah n'abagaanye okukkiriza eddiini eno baamala ne bategeera nti ddala okukomola kwa mugumbwa era kati bakussa mu nkola eyo kurediti ya musiraamu biidhnillah. Oba bwo bwakirabadda bwalabadde emigaso egiri mu kukomola biidhnillah era ne bukubiriza abagoberezi baabo okubeera nga bassa mu nkola enkola eyo. Ensonga endala yagamba sallallahu alaihi wasallam wal istihdad ne bulungi bwansi omuzigo omenya okukola buki bulungi bwansi. Wagombe mukulidde eno Kampala naye ffe abakulidde ebwenyezi bannakyalo bw'olondoola obukugu bwonna obugende nga
naddala enzite eziraki ez'enkoma zibeera wansi ebyawo bubeera bufunda kirizagala simanyi obubwe buli butya naye ffe ewaffe buba buki bubeera bufunda kati ebiseera ebisinga naddala mu biseera bino eby'enkuba obukubo bumeramu omuddo ate nga mu ngeri yonna toyagala obulamu tebusobola kubeerawo nga tekukiri mazzi obulamu butambula namaki butambula namazzi tomatikali mwagala temwagala muno ngeri ebugabuga kiri kati omuddo ogwo bwe mubeera nga tebukusaaye ne wayita ebbanga tukoze eki gukula bwe gukula ebiseera ebisinga kutuuka ne ku extent erika akakubo kano olw'okuba olenge kaba kafunda ate kameramu ki kameramu omuddo ekiseera kituuka omuddo ne gukakola ki ne gukabika ekitegeeza nti omulimu gwa bulungibwansi mukulu nnyo okubeera nga gukolebwa naye tutuulira naddala omukyala bw'abeera nga takola bulungibwansi abafaanagana abeera afaanagana atya bwe mwali ffe mu kyalo bwe twalinga tukuuta entamu tulina omuddo bwe twakozesanga manya baluyita luwawu naye oluwawu osinga lukoonako kiba mitawaana abangawo n'omuddo obulala bwegubeera nnyo era mukubo baguyita kamiru gumanyi obwegukoonerako nabwo biki mitawaana kati bwe tutakole bulungi bwansi obufumbo bugenda kufa twagala sitwagala kuba ebiseera ebisinga abamu tebaagala bikyafu batolio so abakyala obulimu obuzungi ensonga ey'okusatu nabbi yagamba wataklimu al adafir esaba buli omu otumeko ku njala zo buli omutulaku ku njala zo wataklimu al adafir n'okukola ki n'okusala enjala njala z'omusiraamu tezibeera ngezi ezizo kakasomera z'omusiraamu tezikola ki teziba ng'ezo ezizo la ez'omusiraamu azisala mu kiseera azituulako n'alasa zifaanagana zitazifaanagana zita n'azisala zibanga nyonyo wanatfu al-ibti wanatfu al-ibti n'okukongola oba okusala ebyenkwawa kusala enviiri ezibeera muki onkwawa kyamukuubwa lumu nali ntambula mu kibuga awo allahi nafeeso omwana omuwala yagira bwatu balietakola mu mutwe la ilaha illallah ng'enkwawa zonna zizise alinga kibira ni mwana wange oyinza okwesanga n'omufumbo nga bwatokola kakasa omanye kiri mukwawa zo naddala omukyala omanye ekiri ki mukwawa zo tondeka abakyala namasoni omukyala babanga bwatyo mwafaanagana oyo ddala alimu ebitendo by'okuba nti omukyala kisulo kiwongolo eby'omusajja ono obufumbo obwo bugenda kumala kubanga ki nga bukyalimirire kyala watyo mwafaanagana enkwawa zonna zisakaatidde saawa kyala twetereza حديث بكر بن سلمان رضي الله تعالى عنه في مستوى مسلم أنس لما توقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق
العادة ألا تترك أكثر من 40 ليلة أو كما قال رضي الله تعالى عنه. ibigambo bino anasabinakala kubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam agamba tuqitalana nabbi yatuteerawo ekiseera oba yatuteerawo ekkomo ku nsonga zino wammanga fi qasri sharibi okukendeeza amaki amasuuku ku ludda lw'abasajja wa taqdim almadhafir n'okukendeeza okusala eki enjala wa natfu al-iqi n'okukuunyula okukongola oba okusala ebyekwawa wa halqu al-aadati n'okukola bulungi bwansi alla tutraka obutabireka ebyo wammanga akthara min 40 lailati kusukka nnaku 4 nibillahi alayhi oyo aba muntu kitaki awoga tukyakubuuzizeewo omuntu asobola okumala ennaku 4 nga takutte ku bintu ebyommanga ebinyonda bwe yaliireyo bamusajja nga takendeezeza basukulu enjala talisaze takoze bulungi bwansi saidi ne saidi kisoboka anti oyo aba takyalina aba afuuse kisoboka. Kakati nabbi agamba gwe omunafu ennyo era omukyafu ennyo ng'obukyafu osimwakumala gatugwawo tusaase tusukanga ennaku ameka 8 nga teweerongoosezza mu birigo nfunzi kyakunjagadde kayisaawo okusinziira ku musomo sheekh gwasomeseza kuba mukulu nnyo bannange obukyafu bafumbo okutta obufumbo omwana n'afuka ku buliri nsoni gubeera ogwo ng'ekyobugagga sajja n'akomawo mu buliri buki buliri bubisi misitiini abadde ayimba kunoonya kyakube oluusimambi ayimba ki ayimba ngaoligoye mu wino kuva ku makya paka waggulu akooye addaka kuwummula naye obuliri bufaanagana bwe buto abaana mubazannyira kifale ezo siikusa za mukyala muki bufumbo kyalo bufumbo abamuyonjo buli kyonna ekimukwatako sinkana n'abalala tebasimya nga oba oyagala okumanya ekibiina ky'ebyobufuzi kyalimu otunula ku mannyo ge mukyala omufumbo nibwaba omusajja mannyo ne gagegera okusenya sunna etalina kiseera byatuuka n'okugamba nti lawla an ashuqa ala ummati la amartuhum bisiwaaki inda kulli sala kyo kinene tekuba kutya eri basiraamu bano kubakaluubiriza nandibalagidde okusenya buli sala wa fi lafdi inda kulli lwudu buli bagenda okufuna obuuzu bakole ki basookenga kuyisaamu muswaki gwabwe mbumwa n'okusenya ne kugaana n'olinaana omusiraamu mu sala wallahi n'ayayooya nebuuza oba mmise yeeyiseeyo wano akamwa kawunya okufa obufi onakuwaza banno onakuwaza malayika be tuli nabo bannanga omusiraamu asenyaako sina musiraamu yekka omuntu yenna asenyaako naye ate ku dda lw'abafumbo bw'oba tosenya obeera mubi saako njagadde kkanyigawo mu bigambo bya sheekh biidhinillah abafumbo twetereeze mu buyonjo saidi ne saidi naawe omusajja biseera ebisinga wano waffe Uganda alhamdulillah kisolo kye bayita endiga mukimanyi endiga za wano e Uganda za bulijjo
netambulako naddala ogendeko mu mawanga g'Abawarabu osinkana endiga subhanallah nga yonna eyina enviiri ku mutwe bwe bati nga n'omutwe gwakola ki gujula kubuliramu. Oba tuli bumu? Kati obanga ndiga eyo oba tuli bumu? Kakasa muntegeera bamu tulina abaana abato tubanga ndiga eyo kale ndowooza tegeddemu biidhinillah. Bufumbo ibaada nkulu nnyo eyeetaaga okufukirira n'okulabirira n'okwejjukanya Eva. Naye ate mwana wattu kyangu okukutukawo naddala ng'omu ku babiri mukyafu, naddala obukyafu ku ludda lwaki lw'omukyala, kuba obutonde bwe mwana wattu buyina kuba buyonjo, kuba bwa nsonyi. Naam, biidhinillah mu bufunze obw'ekika ekyawaggulu tugenda kwejjukanya ku misomo nga topiki yabwo egamba abrazu khaswaisu alfirqatu annajiya. Abrazu khaswaisu alfirqatu annajiya, ebimu ebyenkizo bye byeyawudde nabyo, ebyenkizo ebyeyawuddwa nabyo abantu abali mu kibinja eky'okwonawo ku nnaku lw'enkomerero. Abrazu khasaisu firqatu annajiya, ebyenkizo bye beeyawudde nabyo abantu abali mu kibiina ekyaki ekyokuwona biidhinillah. Kuba ekibiina ekyo kiri kitya? Kiri kimu. Nabbi alayhi salaam hadithi nga ntuufu bimajmuuci turuqihi yagamba iftaraqat alyahudu wannasara ala 72 firqa. Abayudaaya n'abakristaayo beekutulamu ebibinja 72 mu nzikiriza yaabwe. Bonna naye nga basoma ekitabo kitya? Basoma ekitabo kimu, beekutulamu ebinja 72. Naye ndowooza ate wano kyeyoleka nnyo. Weesanga ng'omuntu agamba tasabira mu kyaki y'egindi. Kituufu oba nedda? Ye ng'alina waasabira weewo era baamusibira awo. Obusiraamu tebiriimu. Sanga muziki kikola ki? Okuggyako ogwewandege yagwe situgusaaliramu, si guno ogwa Haji Kasule, saba Allah musaasire. Waliwo oguli waggulu awo, tetukola ki? Ogwe tetugusaaliramu. Ogwa Bahmadiya lianna haulai kuffar, abo bakaafu bankiddemu, abo baki? Bakaafu. Newankubadde abamu batunula butunuzi ne bakoma awo, tebamanyi bakwatako. Naye bwe balondoola baki? Abagoberezi ba musajja mukulu gwe baayitanga Mirza Ghulam Ahmad al-Qadiani. Lwaki abamanyi bagamba nti abo bakaafu? Lianna hadha arrajul iddaa ala nafsihi annubuwa. Omusajja oyo yeerangirako obwannabbi. Yeerangirako obwaki? Obwannabbi. Era aba Ahmadiya abategeera obu Ahmadiya obwaddala nga bibakkirizaamu ya'taqiduuna anna Mirza Ghulam Ahmad al-Qadiani kaana nabiyya. Bakakasiza ddala nti Mirza Ghulam Ahmad al-Qadiani yali nabbi. Fahadha kufrun bawah, bukaafu obw'enkunala. Tuzze kusoma ku Ahmadiya nga tuli bumu, naye gye emizikiti gyabwe tugisaaliramu.
kyekimu n'egy'abashiya gyo nagyo tetukola ki tugisaaliramu kulw'ensonga nabo baki bakaafu ebibakwatako nabo bingi. Amma egisigadde gyonna biidhinillah essala wekwatira yingira buyingi zikola ki saala biidhinillah. abo basigadde bonna biidhinillah basiraamu newankubadde bayinza okuba nga bayina ebirumira mu bo ng'abaki ng'abatonde lakinnahum muslimun nusallu waraahum basiraamu tusaala emabega waabwe biidhinillah. Era emizikiti gyabwe tukola ki tugisaaliramu. Essala tekusanga ku muzikiti gundi n'ogaana okusaala watuli mumu olw'ensonga ABCD ng'ogjeemu egy'ebiri egy'Abahmadiya oba Abaqadiyaniya n'Abashiya abo sisaalira mu mizikiti gyabwe eri annahum kuffar kuba baki bakaafu. Liwaddemba owakanya kyenjogedde obukola ki kikkiriza. Manyi byo bino bengenda okwogera birumaalumamu tebiringa biri Sheikh Nyanzi byabaddeko bibaamu okuseka n'okusanyuka ne bwe tudda kwa aqiida abantu abamu banyiigira ddala. Mulaba ntera okugamba baganda bange abamu tetukola nabo emirimu gino egya daawa, bw'oba ogenda okusaaza mu kyalo ng'omanye oteeseteese darusi ya aqiida khutuba nga yaki ya aqiida kugamba abantu kutereeza nzikiriza zaabwe kakasa nti ogenze ne transport yakutwala n'akuzza. Baba nti baagala bagambako ku bikwatagana ku nzikiriza, baagala basigala awo bakola ki we bali. Naye nedda abange mukkirizenga abantu abagambeko ku byenzikiriza. Ku lwaki bino byonna ebiddako enzikiriza bwefa tebirina makulu. Bw'osaala enzikiriza ng'enfu wallahi essala tekugasa, bw'osiiba enzikiriza nga nfu essala tekugasa. Bw'oba mukyala mugonvu eri bbaawe enzikiriza nga nfu tebirina kye bikugasa. Taata bw'oba nga oli otuukiriza bulungi obuvunaanyizibwa bwawaka tekirina kye kikugasa ng'enzikiriza nfu. So ate mwana wattu ebyo bwe bikendeeramu naam, naye ate ng'enzikiriza ntuufu biidhinillah waliyo akalungi insha Allah. Kati ate tetwagala kikoonako naye kale tubyogera linuqiima alaykum alhujja, linuqiim alaykum alhujja, kubeera nga munzibuula ennyangu temubaako na kye mugenda kwekwasa mu maaso gaani ga Allahu azza wa jalla. So abakristaawo n'abayudaaya byekukulamu ebibinja 7 bikwatagana ku nzikiriza yaabwe. Wasataftariqu ummati, nabbi agenda mu maaso ng'agamba naye umma eno eyange naye egenda kwekutuulamu ala 73 firqa, naye egenda kwekutulamu obubinja 73. Ne kano njagala tukayiseewo, buli kabinja k'onoowulira abamanyi nga bagamba nti ako kagwa mu bibinja 73 oba tuli bumu kaba kasiraamu. Wankaddemu buli kabinja buli kibinja kyonoowulira abamanyi nga bagamba nti ekyo kigwa mu bibinja 73 kabonero akaba kalaga nti ekibinja ekyo ky'abasiraamu, naye bayina bye batatuukiriza oba tuli bumu mu kikolo. Y'ensonga lwaki bagwa mu bibinja ebyo 73. Naam, kati ekibuuzo, hal ashi'atu al-ismailiyya oba tuli bumu al-ithnay al-ashiriyya ma'duduuna, akabinja k'abashi'a naam
n'aba ahmadiya hal ma'aduduna bibali bubingi obwo fi 73 alfirqa mu bingi ensamu ebisatu okwanukula kuli nti nedda abo tebabalibwa mu bibinja bino ensamu emeka ku lwaki abo si baki basiraamu buli konna akayingira mu buno ensanvu mu ebisatu kaba kabaki naye nga kayina obulumiramu abamanyi ba umma bwe balaba nti bukola ki bukajja ku mulamwa naye nga kasigala kaki okugamba nti kasigala kasiraamu amakulu tekakaafuwazibwa tetugamba nti oyo mukaafu olw'okuba ali muki mu bibiina bino ali mu kabinja mu bubinja ensanvu mu obusatu ma lam yaati bishirik akaseera kamala omutondo yali mu kabinja ako kamala nga tannakola kikolwa kyagatta ku Allah ekyolwatu asigala musiraamu naye ng'ayina ebimuvunaanwa by'ayina okujjuza aseeseetuke ave mu obwensamu obusatu kuba nabbi yagamba egenda kweyawulamu umma yange obubinja asomu meka naye bonna bwa muliro illa wahida okujjaku katya kamu so kati olina oseeseetuka ove mu biri ensamu ebisatu ogwe mukana akaki akamu naye nga yenna gwe tugamba nti alimu obwensamu obusatu aba musiraamu era abawa bbeeyi mu maaso g'abasiraamu okusinga omukafiri ow'ekikolo oba tuli bumu wa in irtakaba alkabair si nsonga akoze eddambi eddene eryenkana eggulu ma duuna shirik etali shirik abawa bbeeyi mu maaso g'abaki g'abasiraamu era tusobola kusukkulumya ku ye mu kristaayo ne babanga wampisa ezenkana zitya oba nkaddemu omuntu yenna yagamba nti la ilaha illa allah muhammadun rasulullah oba tuli bumu ne bwabanga ayina byakola ayina empisa embi oba tuli bumu ayina amadhambi gagwamu ng'omuki ng'omutonde oba tuli bumu tayina weyenkanankanira mu kitiibwa mu maaso ga Allah na mu maaso g'abasiraamu abakkiriza obusiraamu na muntu atakkirizanga kigambo ekyo ne bwaba n'empisa ezikulukuta bakitegerekese amakulu omukristaayo oba omukatuliki oba omulokole ayina empisa ayamba abanaku ayamba bannamwandu ayamba abamulekwa oba tuli bumu wa mpisa nnungi naye nga muki omusiraamu ono gwe tugamba nti tayina mpisa fahuwa khairun minhu mulungi okusinga oyo ku lwaki olunaku lwe yagaana okukkiriza Allah tetusobola kugamba nti mulungi kusinga ono yakkiriza Allah oba tuli bumu omuntu eyakkiriza Allah teyenkanika wa innama tuyina kumukola ki tuyina kumulwanako kulaba nga biidhinillah tumuyisaako oluwawu atereeze biidhinillah watuli bumu kati abrazu hadhihi alkhasais Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin ino tugenda okwogerako ebimu ku byo tugenda bijja mu kitabu bwo kiina bakiyita fatawa arkani al-islam fatawa arkani al-islam kyawandikibwa mukadde waffe Muhammad ibn Salih al-Uthaymin alayhi rahmatullah afwan amasala ag'omukaaga mu kitabo ekyo oba ekibuuzo eky'omukaaga mu kitabo ekyo yagamba alayhi rahmatullah abrazu lkhasais lilfirqati annajiya hiya التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملة هذه الأمور الأربعة
تجد الفرقة الناجية بارزة فيها. أقام الشيخ عليه رحمة الله أبرز الخصائص للفرقة الناجية ebimu ku byenkizo bye beeyawudde nabyo oba bye batendebwa nabyo oba ebibaawula abali mu kibiina kino ekimu ekyaki tusaba Allah ffenna abali wano tubeere mu kyo, Allah tuteeke mu kyo we tulabanga oba oliawo bye tugenda okumenya nga tulinawo akakola ki akabulamu tukatereeze kuba tukyalina chance tukyali balamu biidhinillah. أقام عليه رحمة الله هي التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في العقيدة kwekwaata okunywera okuluma amagego batulimumu ng'onywerera ku ekyo kye yaliko omubaka sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu ne basahaba be fil aqida okusookera ddala mu nzikiriza batulimumu okusookera ddala muki okunywerera ku ekyo kye yaliko kye yanywererako kye yawangaalirako omubaka sallallahu alaihi wa alihi wasallam okusookera ddala mu nzikiriza. enzikiriza y'omubaka sallallahu alaihi wasallam ne basahaba yali etya? tetuli mu khutuba, yali etya n'obufunzi wangi muganda waffe agamba yali Qur'an sahihi kituufu, naye mu bufunze enzikiriza y'omubaka sallallahu alaihi wa alihi wasallam okusookera ddala kaana yuwahidu Allah fi rububiyatihi wa uluhiyatihi wa asmaihi wa sifatihi. yali ayawula Allah saako ne basahaba radiyallahu ta'ala anhum baali bayawula Allah nga bamukakasa nti yeeyawulidde mu bikolwa byonna ebyokutonda batuli bumu n'okusinzibwa saako n'amannya ge n'ebitendo bye. kati ekibuuzo abagamba nti twakkiriza Allah n'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam ddala kituufu awo tukyali n'omubaka alaihi salaamu kwekwata ku kikolo ekyo mu nzikiriza ne basahaba alaihim ridwanullah alaihim ajma'in nga bwe beekwata ku ekyo nabbi alaihi salaamu kye yeekwatako mu nzikiriza, naffe bwe tukyali tukyatongoza Allah nti ddala mu butuufu yatonze byonna ebirabwako. توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات nteekula bamanyi baffe ebitiibwa gye baateekulamu emiteeko gya tawhid ng'obujulizi babujja mu Qur'an n'ebigambo by'omubaka alaihi salaam. kano kankayiseewo kino si kituufu, munsonyiwe nze ndi mwana mu bantu bawa biidhinillah. kino si kituufu kiriwa ekigambo ekigamba nti anna awwala man qassama at-tawhida nti omuntu eyasooka okuteekula tawhidi miteeko emeka esatu nti yali Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah. hadha khata, kyo si kituufu. era ekyo bakyogera kugezaako kulinnyirira Sheikhul Islam n'abantu bakola ki, naye ekyo si kiki. Ibn Taymiyyah Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah si ye yasooka okuteekula tawhidi mu miteeko esatu, waliwo abaamukulembera biidhinillah bamanyi ab'enjawulo ka Ibni al-Battah alayhi rahmatullah n'abalala bangi biidhinillah. era ekyogero ekyo kaba kabonero mu bubonero biidhinillah nti katono nnyo
kabikkula ebitabo bo omuntu awa obudde ng'ebiseera bye ebisinga bimalira muki mu bitabo biidhinillah ebyayirimu ng'abikkula n'enniya entuufu tasobola kwogera kigambo ekyo kuba abaamanyi abakulembera Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah muqassama tawhidi miteeka emeka biidhinillah. Kaakati ekibuuzo, okkiriza Allah omwawula mu kutonda nti yatonze byonna ebirabwako n'ebitalabwa. Abashiriku ba Makka, abashiriku Nabbi alayhi salaamu Allah be yamutumamu okusookera ddala ab'omu Makka wali oba tuli bumu, ojja kwesanga nga baategeera nnyo ekigambo kya la ilaha illa Allah okusinga abasiraamu b'omulembe guno abamu. Ku lwaki? Ku lw'ensonga haulai kanu ya'taqidun wa ya'tarifun anna al-khaliqa ar-raziqa al-muhyi al-mumitu huwa Allah wahdahu. Baali bakakasiza ddala, era kino nabbi tekyamumenya gye bali. Baali bakakasa nti atonze, aliisa, awa obulamu, atta, agaba enzaalo ye Allah. Ekyo baali bakimanyi. Era Qur'ani yakyogera mu bifo ebyenjawulo. Allah ng'agamba bw'onoobabuuza man khalaqa as-samawati wal ardi, ani atonze eggulu n'ebirimu, bagenda kugamba nti Allah. Kati obabuuze lwaki temumutongoza mu kusinzibwa? Lianna al-khaliqa, ku lw'ensonga atonze ebirabwako n'ebitalabwa, huwa alladhi yastahiqqu al-ibada wahdahu, yasaanidde okusinzibwa yekka. Yekka y'aba asaanidde okusinzibwa. Ekyo omusiraamu olina okuba ng'okiina mu nzikirizayo nti Allah ye yeeyawulidde okutonda, okugabirira, okuwa obulamu n'okukola ki? Byonna ebirabwa mu nsi yabitonze. Buli hadithu wala haraj, gwe teekawo buli kyonna ky'olaba ku nsi akitonze ye Allah, tojjaamu yadde n'ekimu. Menyerayo ebimu ng'oggyeko omuntu by'olaba mu nsi. Nga menyerayo si mu khutuba, jako omuntu muzze wabbali nga ki, n'emiti gizze wabbali nga ki, by'olaba wano n'ebinyonyi bizze wabbali, tewali by'olaba mu nsi birala. Nze kankumenyera, oyinza okuba ng'otidde. Gamba ng'emmotoka, gamba nga pikipiki, gamba ng'ennyonyi, gamba ng'obugaali, gamba ng'amasepiti g'ofumbisa waki, gamba ng'amasigiri agaago, byonna gwe buli ky'obikkula amaaso go n'okitulako bw'oti mu nsi akitonze ye Allah. Ekyo olina okuba nakyo mu nzikiriza. Eri gye bitandikidde bibadde bitegereka, naye awo tuleseemu. Kuba zibokisa zino ziriko made in gundi, si bwe guli? N'emmotoka zino ziriko made in gindi. Kati ate otugamba otya nti Allah yakoze atya? Allah agamba mu Qur'an, wallahu khalaqakum, Allah yabatonze wama ta'malun, Allah yabatonze na byonna bye mukola. Byonna ebikolebwa emikono gyammwe Allah yakoze atya? Yabitonze. Omutonze owannama ddala yaani? Kambabuuza ekibuuzo, nye nsaba ansa nga ntuufu. Emmotoka bazikola muki? Wangi? Bazikola muki? Mu byuma. Ebyuma ebyo babijjawa? Wangi? Mu ttaka. Ettaka mwe babijja lyani? Ani yabisaayo? Wangi? Ate amagezi agabijjayo oluvannyuma lw'okubijjayo ne babikyusakyusa ne bajjamu natti, oba tuli bumu? Oluvannyuma ne babikolaakola ne bajjamu omupiira n'emmira eyo, ani agabawa? Ani?
ekitegeeza alkhaliqu alhaqiqi huwa Allah, atonze owannama ddala yani fetu assembolinga bu assemblings. Kuboledde amagezi agagatta A B ojjemu D, ani agakuwadde? Allah yagakuwadde. Kati oyo agwanidde okugattibwako. Ngambye nti abashiriku b'omu Makka baali bakakasa nti aw'obulamu atatta yani ye Allah, kituufu oba nedda? Naye omuganda wa wano ate nga musiraamu, olaba bakkaanya kyekimu n'omushiriku w'omu Makka Abu Jahal eyali omukaafu w'ekikolo. Kuba omuganda wa wano amanyi waliwo atta atali ani? Atali Allah, munzikirizayo. Waliwo ataawo obulamu era atali ani? Atali Allah. Ekyeyoleka ddi? Kyeyoleka mu mikolo gyaffe egy'ennyimbe, mu nsonyi obyogerako. Twagambye ebya aqida tebikwatagana ng'ono byabaddeko, mu nsonyi we, ate nga tulina okukola ki? Tulina obyogera. Olumba olwo tuba tugenze kukolayo ki? Wangi? Kitegeeza ki okulwabi? Wangi? Kola ki? Mbu ono yakyogedde obutaddamu kukola ki? Kutwalayo mulala wano, olwo ne mutaddamu kufaamu. Subhanallah, Abaganda twetereeze. Genda mpola obusiraamu bwatusanga n'obuwangwa bwaffe. Ddala mu butuufu obuwangwa bwe bwasookawo obusiraamu. Mukakasa obuwangwa bwe bwasookawo obusiraamu. Awwalul bashar, omutonde yasooka okutondebwa ku dunya ali Adamu alayhi salaam. Kana ala millati tawhid, yali ku nkola yakwawulani. Amakulu ffenna abajja tulina kugoberera oyo biidhinillah. Babe bumba waffe tuva mu oyo. Ate nga diinuna diinu al ittiba, diini yaffe diini yakola ki? Yakugoberera. Bannabbi bonna baali basiraamu, buwangwa bwabwe bwali busiraamu. Hadith wala haraj, gwereeta nabbi yenna gwokola ki? Obuwangwa buzze buzzi, ne baagala otujja ku bubumbwa. Allah bw'akoze ati bw'atubumbiddeko obw'okumwawula, ku lw'ensonga kullu mawuludin, buli azaalibwa yenna, yuladu ala alfitra, azaalibwa musiraamu. Thumma inna abawaahu, oluvannyuma bakadde be ne bamujja ku buki? Ku bubumbwa, oba tuli bumu, ne bamufuula omukristaayo oba omuyudaaya oba omusinza lubaale. Okuggyako abantu babiri, nono okuggyako omuntu atya? Ono ye teyabumbibwa ku bubumbwa bwa busiraamu, kuviira ddala mutwe lwa maama we. Ani amumanyi? Ng'oggyeko abo walimu, ampa ansa, nina omutwalo gwe wano. Mutonde ki eyabumbwa nga ye mubumbwa bwe teyali musiraamu, ng'era tayingira mu hadithi eno? Nalabu batoliimu luwalimu. Nge shaitaani ng'omuggyeko, ng'oggyeko shaitaani kuba ebyo ebirala. Ate shaitaani si muntu, ŋŋamba bantu, ŋŋamba mu bantu. Nabbi agambye kullu mawuludun, buli muzaale, yuladu ala alfitra, azaalibwa kumba bwaki. Naye tugambye okuggyako atya? Mumpa oyo mugabirako omutwalo nga tolimu buwalimu, luwalimu walimu. Na tugambye mu bantu, eryo lyali jjinni. Mubaki? Sheikh ng'olabika mu luwalimu. Ono yatera obbaga bwe yalimu oluwalimu seeka wange. Naam, agambye Firawuna. Kale lw'ofundayo ebiseera kyeka tuyinza okumalawo obudde. Aliwo? Naam, mutabani wange. Ani? Ekibuuzo tekitegedde. Barakallahu fiika. Naye kale kisanyusa okubeera nga ate omwana at least ategedde nti waliyo ekibuuziddwa, kitegeeza waali idhinillah.
omuntu ataabumbibwa ku bubumbwa ali ogwo nabbi yagamba nti alwaladu alladhi qatalahu alkhidru tubi'a kafiran fi batni ummihi, omwana khidru gwe yatta eri mu kyafaayo kyani kya suratul kahf batuli bumu, omwana gwe yasisinkana n'amutta mu lugendo lwe baalimu nani ne Musa alayhi salam, omwana oyo tubi'a kafira yabumbibwa mukaafu fi batni ummihi, mu lubuto lwa maama we. Abasigadde bonna kaanu obumba bwabwe bwali ku tawhid. Batuli mu hadithi ntuufu biidhinillah, teriiko buzibu bwonna. Mu bufunze bw'ekika ekyawaggulu abange Allah yatonze, Abaganda tweyozeyoze tukyuseemu. Batuli bumu, Abaganda n'Abasoga. Manyi obuwangwa bwaffe busembereganye obw'Abawanga n'abaki n'Abasoga, bali abalala ni Abawanga n'Abasoga, newankubadde Abasoga ate batusingako. Baganda temwewaana nti mmwe muli ku mwanjo, Abasoga babali mu maaso kujjako nga tobamanyi. Kambuuze ekibuuzo kimu abange, ekyobuto kino kye mukumanga Semaka afudde kiba kitegeeza ki? Mukimukuma kyaki wangi? Lwaki abantu bakuma ekyoto ekyo Semaka nga akoze ki wangi? Wangi seeka wange olimba okukakasa nti olimba gwe veeno nga Semaka afudde omale gakikuma, male gakikuma. Ekyoto ekyo kiina emizizo kyakyo era si buli omu nti akikuma. Ani akuma ekyoto ekyo? Omujjwa yalina okukuma ekyoto ekyo, si buli omu nti akikuma. Mbe mutegeeza ki? Lumu amalize ne kano tugende ku nsonga endala kubudde butambudde. Nam tuba tuli mu kuziika nyanza kino kyamusimatuka tekigendeera wali muwalimu kino kyengenda okwogera teyakola ki teyekigendeera. Enkuba n'etandika okutandika okuvaamu amaki amatondo nga bwe tulabye wali. Omuwalimu n'avaamu ekigambo naye ŋŋambe teyakigendeera, n'agamba nti abajjwa tebaabawadde mitwe gyabwe. Nayine muzeeyi wange mugawa owulidde ekigambo omuwalimu kyavuddemu? Nti muwulidde nti abajjwa tebaakoze eki? Yensonga lwaki enkuba etonnye mu mukolo ogw'okuziika Semaka. Makulu babakubanga babasanyusizza ne baweki era ne bakola emikolo gyabwe, enkuba eno tyanditonye. Abashiriku b'omu Makka wallahi baali tebabiina, baali bakakasa nti ebyo byonna biri mu mikono gyani? Biri mu mikono gya Allahu azza wa jalla. Omushiriku w'omu Makka agende waseeka Umaru nti akimayo oluzaalo? La, tekisoboka. Kuba baali bakimanyi nti agaba omwana ani? Allah. Nyeero basanga nga bagende ate abalina ebikaaya n'enkofiira bagenze mbuseeka. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abange, omuntu yenna gwe mulabanga ku TV ng'ayogera ebigambo bino wammanga, ayambadde enkofiira oba nejjubba ayitaddeko nga betubalaba ku TV ez'enjawulo, nti ye agaba emikisa. Naam, agaba oluzaalo, azza ebibuze, asobola okuzza omwagalwawo. Batuli bumu batera okugamba nti azza ebibuze omubbi yasasula. Bonna bufere obyenjogera mutero biwulye nammwe abakuba obulamu. Abbye yasasula. Visa anoonyezza visa emutwala ebweru ng'akoze eki? Ebuze ezo nazo tuzikolako. Oyo ambasada ayina akatiba ka visa
era nosanga abantu abalina obwongo obulamu nga bakoze eki oluusi n'abayimirira mu swala nga bagamba iyaka na'budu wa iyaka nasta'in bakoze eki bagenzi fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kyasiba n'emisango gya kooti asiba n'emisango gyaki gya kooti awo balina okutandikibwako kitegeeza babeera bakola ki babeera bawagira obuzzi bw'emisango baba ogamba nti asiba emisango gya kooti emisango waliwo ge bavonaana nga tazizza musango yes kisoboka kuba sinti buli abali bonna abali eruzira bazza emisango gye babakola ki naye ekiri ghalib ekiweebwa percentage ennene era ekiyingira mu bwongo bw'omuntu nti buli yenna gwe bavunaana alina okuba nga alina omusango akoze eki kati gwe ate ogamba osiba emisango gyaki kammalize ne hadithi eno biidhinillah wallahi obudde bufunda nabbi alayhi ssalam yagamba hadithi ku abantu abagenda eri abawalimu abo oba abafaanagana balimu emiteeko emeka esatu emalize nabo okugenda eri omulaguzi abagenda eri abalaguzi oba abasamize bannalubaale balimu emiteeko emeka omuteeko ogusooka sheekh agamba an yatiya ila alkahin fayasaluhu min ghairi an yusaddiqahu fahadha muharram wa uqubatu fa'ilihi alla tuqbala lahu salata 40 yawman la ilaha illa allah la ilaha illa allah sheekh agamba omuteeko ogusooka an yatiya ila alkahin ye muntu okugenda eri seekawumalu mu nsonyi okumwogerako ku lw'ensonga oyo tekikyagasa kumubikkirira toli bumu min simmaati ahli sunna wal jamaa obumu kubonero n'ebikolwa n'empisa z'abahli sunna wal jamaa yasturuuna al uswat min ahli sunna babikkirira abaki aboonoonyi bahli sunna bwolaba ne munne edhambi tojja kumukola ki kumwatuukiriza muzze wabbali okola otya okuggyako edhambi lebe libanga likosa mujtamaa ate nga twamugambako n'akola ki oyo ye tumuleeta wano okutaasa abasigadde n'abalala be mumanyi agenda gyali n'abasamize ku mitenda gyabwe egy'enjawulo fayasaluhu min ghairi an yusaddiqahu n'abaako n'ensonga gyamwebuuzaako oba tuli bumu naye kyamwebuuzizzaako n'atakakasa nti amugambye mazima oba tuli bumu n'abaako nekyakola ki nekyamwebuuzaako naye nga tamukakasa nti byayogera byaki kiri haramu wa uqubatu fa'ilihi ekibonerezo kyoyo agenze eri abo n'abeebuuzaako si nsonga tabakakasa alla tuqbala lahu salata 40 yawma allah takkiriza kuva gyali esswala ez'ennaku 40 gwe mujarradi kulinnya mu ssabo oba eri omuwalimu omukubi w'ekitabo oba tuli bumu n'obaako nekyomwebuuzaako si nti okkiriza nti byayogera maki ne mujarradi kumwebuuzaako ku nsonga yonna allah takkiriza kuva gy'oli esswala za nnaku 40 ate ng'olina okuzisaala ate si nti buli gy'osadde wabula emaze okukenenolwa nti ntuufu subhanallah meka z'olinawo z'okakasa nti ntuufu muteeko ogwokubiri mbufunze an yatiya ila alkahin kwegenda eri abaami abo n'abakyala bafaanagana bwe bato fasaluhu wa yusaddiquhu n'abaako nekyamubuuza era n'akakasa nti ono ye wange simuvaako mufiirako kuba wa mazima nnyo fahatha kufurun billah oyo aba akaafuwadde siraamu aba amaze okubweyambulula ku lw'ensonga olwo aba amaze okukakasa nti ono
ayina okumanya kwebyekwese ate ebyo nga okumanya kweyawulidde Allahu azza wa jalla. Allah agamba qul la ya'lamu man fi samawati wal ardi al-ghayba illa Allah, bagambe nga bonna bawulira lunwe misana tewali amanyi byekwese mu ggulu ne muki okujjako Allah yekka. Nabbi n'agamba man atakahinan fasaddaqahu, omuntu yenna agenda eri abantu abo abagamba nti bo bamanyi ebyenkya basobola okuzza ebibuze simanya n'akakasa byamugambye, faqad kafara bima nuzila ala Muhammad, aba amaze okukafwalira obubaka bonna Allah bwesa kwani ku Muhammad. Katukomaawo insha Allah, kyokusa tulikiraba Allah baali batuwadde omukisa omulundi omulala, naye kyenfundika nakyo kwe kubasaba ab'ebitiibwa tunyweze enzikiriza yaffe. Omuntu yenna ananyweza tawhid, naam, nasinkana Allah nga tawhidi muki obuliba buganye ng'omutonde biidhinillah, oba olyawo okusaasira kwa Allah kuli musinkana. Naye anasinkana Allah n'amadhambi ge atoledde mu ggonga mulimu ani? Mulimu shiriki, mitawaana, mulimu okusamira, mulimu obubbo bw'abalongo, mulimu ensimbi enkiga, mulimu amafumu g'abalwanyi, mulimu kasasiromo, mulimu ennyimbe, mulimu okusamira, mulimu empewo z'ekika. Yenna anasinkana Allah n'ebyo, ne bw'anaaba ne sijida ng'eva eno ng'ekola ki? Nga buli mwaka agenda n'akola hijja n'ayamba abanaku, wallahi Allah agenda kumwokya omuliro, agenda kubeeramu ne Firawuna ne Haamaana ne Qaaruun muliro. Saba Allah tunywereze kuki? Ku busiraamu butuufu, tweyozeezeeko n'okuleka Allah bye yatugaana ebyenjawulo tubimanyi. Banna tawhidi bonna abagamba nti la ilaha illa Allah balina amaanyi mu maaso ga Allah, era bonna mikwano gyani? Naye nga basingangana mu madaala, ahlu tawhidi kulluhum awliyau rrahman, bonna abagamba nti la ilaha illa Allah biidhinillah mikwano gyani? Naye inna akramakum inda Allahi, abasinga ekitiibwa mu maaso ga Allah yoyo amutya ng'ateeka mu nkola bye yamulagira, ng'aleka bye yakola ki? Tandika okwekuba mu ttooki. Buli kyenkola Allah akikkiriza. Bizinesi zaffe ze tukola Allah azikkiriza. Mwebuuze ku bawalimu abatabatiiririra, naddala abantu abalina ssente, mbasaba ku lwa Allah, mwebuuze ku bawalimu abatabayinaamu interests. Oba tuli bumu? Babawe ennamula ya businesses ze mujjamu ssente zammwe, imma muzisigaleko, muzireke bwe ziba za haramu, oba muzisigaleko naye ala bayinatin, nga muzisigalako nakola ki? Amakulu muteeketeeke ansa ze mulyanukulaani. Buli omu business gy'okola ogimanyi. So guli ayina ebbaala okimanyi. So guli ayina loogi okimanyi. So guli loogi eri haramu, loogi erina amateeka. Loogi nga loogi kifo kisulwamu, sibe guli ne kiina amateeka oba kuŋŋwaniro ly'aboononefu. Olaba amawanga g'obusiraamu toyingira tomala gayingira mu buli hotel na mukyala okujjako ng'omala songayo ki? Marriage certificate eraga nti oyani mukyalawo. Oba tuli bumu? Amma okumala gayingira ffaffa tugenda sula wano ngani patusobola kusula na sisitawo mu kisenge kitya kimu, bemba muzza ina kusula we naawe ina kukola ki? Ne bwe kiba ntwagala ruumu emu mukyala na muki? Marriage certificate yeeriwa eraga nti muli bafumbo. Loojo bwebanga talina bifaanagana bwe bityo, ogwo omulimu guli haramu. Lete ebyenjawulo ku mirimu gyo gy'okola nga bwe weebuuza onoonye ne ansa entuufu wakati wo naani? Ne Allah. Y'engeri yokka gye tugenda tusisinkanamu Allah ng'atusiimye biidhinillah
okuva mu bulamu bwaffe obwaki obwensi. Saba Allahu azza wa jalla tugwangalize ku nzikiriza entuufu. Onagambye nti ekyokutaano mu byobutonde mu kyokutaano mu byobutonde wayogeddeko bina. Wagambye ekisooka qassu asharibe, kendeeza ku maki, ku masulubu. Ekyokulala wal istihdad, kola bulungi bwansi, saidi ne saidi. Abaami tulina okwenyigiramu n'abaki, mirimu tetugirekera saidi emu. Ekyokusatu taqlimu al adhafir, kola ki, okendeeza enjala. Ekyokuna natfu al ibt, kunyuula. Makulu ekiri ku kikolo ebyenkwa tukola ki, tumanya bimanyi nga bya ategerekisaako. Era kyekisinga obulungi, funa evvuulyo insha Allah oteekeyo okole ki kitegerekisi ekiri ku kikolo. Naye obusiraamu bwajja nga bwangu biidhinillah, ekyo bwekiba nga kikkalubiriza osobola okweyambisa ki ejjirita ekikulu n'otuukiza ekigendererwa nga kyaki kyakweyonja. Wa i'faa'u al-lihya, n'okubeera nga ekirevu kyaffe tukola ki, tukirekako abasajja. Kategerekisi nikano kankayiseewo abange aliwo ekigambo abantu kyebagamba nti attaqwa hahuna. Watuli bumu, attaqwa kituufu, attaqwa hahuna, okutya Allah kwaki. Naye waliwo ekigendo tumanyisa ddala nti okola ki. Waliwo ebibuuzi bye twogereyo nga tukuba ennyondo zaffe mu galagi, banga tunywa obuugi bwaffe obwokya nga bwe bwola mpola mpola. Batuli bumu, bigambo ki? Ogamba nti omukyala nga ebiviiri bye biri bweru, ayambadde ka blouse kamusalankwawa, enkwawa zonna ziriwa. Agamba nti olaba oyo omukyala eyeebikkiridde oyo, nnyinza okuba nga ndi mulungi nnyo mu maaso ga Allah musinga. Mu bwongo kijja ekyo nti oba olaba oyo atasaala, oyo nze atasaala, olaba oyo eyeesaazasaaza, nnyinza okuba nga musinga ekitiibwa mu maaso ga Allah. Ebyo bibooziboozi ebitalina makulu, bitwaliriza buugi, naawe okakasa. Gwe wallahi okakasa nti omukyala eyeebikkirira ayambala obulungi ng'obusiraamu bikola ki, bebulagira, nti omukyala atayambala nga bw'ayambala amusinga ekitiibwa mu maaso ga Allah. Kalla. Oba okakasa nti atasaala, naam, asobola okusinga ekitiibwa mu maaso ga Allah atasaala. Bisoboka? Wallahi tebisoboka. Oba omuntu eyategeera amakulu g'ekigambo wa anna Muhammadan Rasulullah ng'alondoola buli kyonna Allah nabbi kyakola ki, n'akissa mu nkola, n'oyo alondamu, basobola okwenkana? Tebasobola kwenkana. Naye kale tusingaŋŋana. Batuli bumu, tusingaŋŋana amadala mu maaso gaani? Mu ngeri gye tussa mu nkola Allah bye yatulagira n'omubaka alayhi salaam. Kati buli omu weerwaneko. So biidhinillah, omusajja amazima gali nti ekirevu ky'omusajja tekikola ki, abange tekirina kusalwako. Saba Allah batannaba kwanguyiriza sunna eyo kugibafuulira nnyangu, mulimu ogwo nga tegunnafuuka mwangu gye bali, Allah akola atya? Agubanguyize. Batuli bumu. So naabo Allah gwe yayanguyiriza omulimu ogwo si gwe gwokka gwe mulina okukola, emirimu mingi. Nongoosa empisa, sanga omuvubuka nga bisimillahi mashallah, naye nga empisa nki nfu. Abantu bayingiranga obusiraamu nga balabira ku mpisa z'abasiraamu nga tebabagambye na bagamba nti musiramuke. Oli omusiraamu oyo muvubuka gwe agezaako okulitazama obusiraamu. So biidhinillah twetereze buli omu biidhinillah. Naam. Saba Allahu azza wa jalla bitulida bitugiremu ekyokuyiga era bitufuulire ennunuzi olunaku tunamusinkana. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.